jamu okubaka essimu nange banzibako essimu yange bagitwala nali mu ruumu nga nebasenga era nkoze n'abantu ab'engeri ng'eyo oba baggula batya luumu gye naggala ne banzibako essimu yange naye nokera ku makya ng'oluggi lwange luggule nali nasuze n'abayaaye b'omuyimbi omu yali atamba nabo ganga namba Baba Smart ngate Samsung sebo unagemura baba mapesa yange sebo laba ndi bwa mapesa nange obadde amanyi yogira ku mapesa wacha nzikakanyiza kutoka ku ani mapesa kwa kuba mobile money mukulu Sebale ne DJ Jose ngamba labanga bafanagana muko oyo mutabanyiwo nti ngaba bafanana muko katutunza kuwakanya maaso go obo kirebo kitera kiritenga bo kirebo nawe ina konfananira Jose muzei yetatawo ate ebiba byemukute biddibwamu agenga wokirayo wokiraba boti ebikute biddibwamu tunza kuwakanya maaso go yesebo wokirabe busi nabala bakiraba dda yesebo yali bajja kiraba bakyakiraba yesebo badije gwenga DJ enkolagana yamwe n'abayimbi ebeera etya because muka abantu omuyimbi ajanga yankatandika n'akaaba amaziga nti ayagala buyambi wakola erinnya n'akusuula okiri kitya era bangi bakikola ekyo nabo balatalinzi babikola ku balala omuyimbi ajjaawo nakupira akasimu wayi nomanija nyini nakukubira wayi oli akayimba kane kankubire kapya nakakusindikira tasindikako bigendererako n'oguma n'okuba nyimba z'omusale n'ozifiirako naye just kubakwatagana tukwatagane abayimbi batwetaaga abayimbi nabo batwetaaga ffenna kubaako kyemmanyi kuliko agamba nti oli asinga okunemeka naye ffenna twetaaga buli omu yeetaaga munne kubanga muzeeyi Sebale bw'ayimba oluyimba wali Jose talukubye oludijja gye tukubanga ali mbalala tegeera ate ng'era tukakatako olutuzannya ansi eri nti buli muntu yeetaaga munne yes abayimbi kyemasaba nti tukwatagane wekubira akasimu nga nyina experience yange ng'eno togira nnyo totekawo nnyo nti ate kitegeera yes olina abayimbi be wali oyambyeko nga tebakujjukira nga baali bubi kuba kulangira tobola oba wamuyamba omuntu bwotandika ate omulangira bye wamuyamba oba tewamuyamba nga wali omuwola awo just okireka bibeerayo mukulu Sebale olowooza lwaki abayimbi bano beerabira ba DJ mukulaba okuko baani abeerabira abayimbi nga DJ yamuyamba ng'ali bubi ate n'amwerabira nga wakuba hit onamukubira akasimu jangu mbere okwerabira kuti alina okuba aludde omulaba omuntu alina okukulaba n'akwerabira okwerabira okwengeri ki okwerabira kukyentegeeza nti ono waba alina experience n'amugamba jangu onyimbireko n'amugamba sigenda sobola mpa sente bweziti nga tono yamuyamba ku bwereere kiva ku ki kisinja ku nkolagana yaabwe kubanga tomanya byali wakati wakati nebyogereko nti sinza kubyogerako kubanga saamanya bwete bayogera naye bategeragana kati ate ndiwaki nkyogerako gye kikubwera sikiinaako idea oba muzeeyi Sebale naawe olina abaakuyambako be weerabira nga bampola abakuyirawo omubiri ng'otandika endongo eno bw'otandika okusasula buli muntu yakwatizaako osobola okunzika nga naawe kenyininyini weeremereddwa kubanga bw'omanyi abantu abakuyamba okitegedde ove ku bazadde abaakuzaala odde ku bantu b'okukyala abaakukuza bewaliira emiyembe odde ku bewasoma nabo odde kati bw'omanyi omuntu wootuukira okubeera abantu abeera bakukwatiddeko tosobola kubasasula n'owamalayo naye just musigaza nkolagana noga tukolagana lwemba nsinkanye baluma musanze osana okwagala nkuyambe ate nga mu kiseera kisina kyefu olaba nnakyo oyagala ate ng'olwesi sikiina nga goba okyetaaga so bisigadde ebibeera byankolagana just bya buntu bulamu olina n'oluyimba lwewakubya olupya baliyita okuyimba kwa leero wabadde otegeeza ki kati ekigambo tomanyi Luganda ndumanyi okuyimba kwa leero kakati oluyimba oba oluwulidde era omanya lwaki mba naluyimbye lutegeeza kwagala kukakanya ku mbeera eri mu kisaawe abantu bonna bennyamivu abasinga obungi balaba n'abennyamivu baki bangi n'abasirika ne banyiiga ne nga tebalina kyakkola kale oluyimba lujjayo amazima ne lubuulira abantu abayimbi naddala abayimbi abakyali abato n'abalala abali omu kisaawe biki bandibadde balina okukola mu budde buno kubanga ennyimba zaffe ziwulirwa abantu ab'ebika bingi nnyo ziwulirwa abato n'abakulu ziwulirwa abantu ab'ebitiibwa ziwulirwa bingi nnyo kati olina okupima ng'okola ebintu by'okola obuze bigenda kuwulirwa baani so lwe luyimba olwo baliyita okuyimba kwa leero olinga agamba nti abayimbi b'ennaku zino okuyimba kw'ennaku zino okuwamula kutususse
sinnakyogerako ngambye nti kuyimba kwa leero nti kuli kutya anti bw'oluwuliza oluyimba noleko bitegeera ate bwe ntandika obyogera mbandu yimbi n'okuyimba kw'ennaku zino okwogerako kikali nakuyimbyeko yesebo nakuyimbyeko yesebo oluyimba lwange luluno n'alukuba sibe tulina okunenya abo nti bapromoting okuwemula mu industry kati ngono Jose yakontrolinga Uganda yonna mbadde gye mbonno bwanyigamu nga bonna banyiga abeeri bonna abeeri onoomu talina kyayinza kukola ku kisaawe kyonna nga bwekifaanagana Jose waliwo omuntu yali akuleetedde kuluyimba n'ogamba owemudde sigenda duzanya nali yasobola duzanya kati yaba tasobola basobola general ekiriwo kiri kyetaagisa twetaaga tteeka erifuga industry ya music that is it tewali kirala kyokka kiba kimala nga owandika oluyimba lubasooka duwuliriza nga tonadutta bwe kyandibadde era bwe kijja okuba gye binaawunzikira yonna gye binaawunzikira wateeka okuba okusensalinga ennyimba okuwuliriza biki byoyimba byogenda okuteeka mu bantu okitegedde era ng'amateeka bw'ogalaba gagendagenda oluyimba linayimba abaliyita social media mabegakaawo nga lugamba nti gavumenti yayitaddewo amateeka ku biki ebyogerebwa ku social media na biki ebikolebwa luyiseeko emyaka obanga ebiri okitegedde naye nga era kati tulaba nti kyetaagisawo amateeka n'okuyimba kwetaagamu amateeka wetaagisa amateeka kubayingira okuyimba n'oledda abali mu kuyimba egaali zisuuse mu bayimbi b'ennaku zino mudda mwali temulina gaali egaali zitya abantu ababagoberera ng'oli muyimbi n'otambula n'abantu bagenda kuzza emisango abasibe gwe baleke ng'otambula n'abayimbi nga 15 sinakyembogerako kubanga tolina tambuza n'abantu abo oba ogenda baliisaaki bagenda kulula ekyokulya babba amasimu g'abantu babasibe tewali kirala kati gwe ekyo ekintu okyogerako kisebe anti gambye bagende mu maaso bakuŋŋaanye batambule nabo bagenda kulula kyebabawo ekyokulya babba amasimu g'abantu babasibe naye bamateeka kyekyo dijjo Jose gwe egaali ozogerako ki mu bayimbi egaali kyenzogerako era kikakatakano kya muze wange kyayogedde ko ngwena oli muyimbi olina abantu 2 bakodde emitwalo ogenda kuyimbira emitwalo 3 oba 5 ogenda bba waaki era obasuzaawa tegeza bagenda kubba amasimu nange banzibakosanga mujamu oli mujamu nakubako essimu nange banzibako essimu nange yange bagitwala nali mu luumu nga nebase nga era nkoze n'abantu ab'engeri ng'eyo oba baggula batya luumu gye naggala ne banzibako essimu yange nagenda okera ku makya ng'oluggi lwange luggule nali nasuze n'abayaaye b'omuyimbi omu yali atamba nabo ganga namba nebuuza bwabaliisa kikumbe babba amasimu gaki baggula loomuzi z'abantu lodge bajja nabo ne babeeraawo ne babanga abazze okusula kumbe bazze kugula maki maluumu g'abantu mwali wanga wakigwako nagye nali nawe gali y'abayimbi Jose yakubba yampitamu era yemu kubanga nange nali ku boda boda shwi nayitamu ate bangi babikola kwati David ande oli muyimbi okwadi emitwalo 3 ogenda olina abantu 15 bunda ziga ogenda kubaliisa kiriga buli muntu agenda kufuna era basula wa lumu lwasula mu yammeka mwenna mugenda gabana omutwalo gumu ate nga mugenda kusula muno muza emitwalo 3 kakati endala zigenda kuvaawa siwagira gaali mutukuba na gaali endala ziba zigenda kuvaawa Muzeise Bale omuyimbi yali atambudde n'eyoganga wayogerako okwo naye n'omugamba abantu bayinza okuba bampisizaamu egaali naye nga atalina solution era tewali kyakolebwawo tewali solution era nawunzika essimu ekoze eki egenzi oba akyayimba nondoza akyayimba okyamuwulira babba smart ng'ate samusanga sibo ono agembula babba amapeesa yange sibo olaba ndi bwamapeesa nange obadde amanyi oyogera ku mapeesa lwaki nzikakkanyiza okutuuka ati mapeesa kwekuba mobile money nedda sibo ne smart zibaako mobile money gye baatwale omusango wagulopa ku poliisi polisi yakugamba ki gye byawunzikira byonna nga bakusasudde ate nga nyasasula bali tebasobola kunsasa tebabba nze nzekka babba n'abalala waliwo bbaani eri Masaka yeekuba live abavubuka abaliyo n'abalala baba bonna loogi zonna bazitaba ne bazibba bazibba era n'enkyawa abantu abatamba n'egganga y'abayimbi si y'abayimbi ganga z'ababbi era bwe mbalaba bwe nti mbeekengera era ne mmala mbasinkana nga tuli ku show mbanja kuvuga nveewaawo ngende ku tawuni erikola ki eddako nfune luumu kubanga tebasoboka simanga okufuna security ojja nabuuza sente zibagenda okulya bazijjawo
ekyo kibuuzo kimwe kyokka nobabuuza sente mugenda okulya mugenda kuzijjawa kulumbaniriza mwenna manya gange nze DJ Jose ensonga etuleese wano eno nina experience yange nakuza omwezi nga 3 Novemba ku Lwomukaaga lumu wano kwa complex sana wenyini wetuli abayimbi bangi nnyo bamperekeddeko era tugenda kukuba endongo paka etukooyera eyo King Sir kulembedde abayimbi mzee wange oli naye wano mabbali yakumbira bakadongo so nabbi nakulembedde ba DJ mani yacha yakumbira ba comedian ku Lwomukaaga okuyingira mutwalo wano kutebero tugenda okubeera tubayita mwenna mujje mwe ku ndongo etabangawo tugalawo mwaka ate ando bimanyi tugalawo mwaka ate bali bano ono omutakiri dancer wano gwange ku TikTok abanfollowinga abandalikinga mbeerako ennaku z'omwezi nga 3 ku Lwomukaaga luno tuli mu 10 years experience DJ Jose tuli wano ku Paka Complex nange nnina okubakuba mu paka kuwulira bubi mbakoola abantu mwenna ennaku z'omwezi nga 3 mujje mutuwagire mujje mubeerewo DJ Jose abakuba endongo mpaka kuwulira bubi amanya n'eddoboozi Kabuye Brian nze ndi designer wa Jose era tuli wano ku kifo wennyini kubeerako naye kucelebratinga naye emyaka 10 gyamaze nga atukuba omuziki tuli ku kifo wennyini buli kimu kyawedde dda amanya gange yenze Dr. Fred Sebale amuyimbi w'ennyimba ez'akadongo kamu tugenda kubeera wano ku Lwomukaaga luno lwennyini tugenda kubakuba omuziki nga tuli mu kujaguza Jose DJ Jose olw'okuweza emyaka 10 10 years experience ng'ali mu muziki guno n'olwekyo ku Lwomukaaga luno lwennyini abantu mwenna tubakoola baliraanye wano wonna monna ab'ekajjansi ab'essegugu ab'ennamasuba ab'ekusteera ab'ebunamwaya mujje wano kino ekifo bakiyita Paka Complex tuli mu kundaba nga bali mu kukiggulawo kukiggulawo ku nnaku lwennyini wano eboleza emmotoka oba okkirira bwoti nga wakavuba tewazaana ng'olinga akkiriramu eboleza emmotoka omuziki ogenda okubanda bali mu nteekateeka zonna za kuzimba stage ekigenda okuba wano kigenda kuba kika mujje tubakubira ennyimba tubakubira empya n'enkadde wagenda kubaawo King Saha wagenda kubaawo Muzeeyi Ssebatta wagenda kubaawo waliwo n'akaana akayimba sigenda kuddira bonna bagenda kubeera wano nolwekyo abantu bajja kunyumirwa kyemmanyi okusinzira ku nteekateeka eriwo tubayita mwenna mujje nga bukyali mujje tulye tunywe tudigidde nga tuli wamu sitaleka saa 9 asho egenda tandika saa 9 okusinzira tugempulidde etandika essaawa 9 mpaka gye tunaakoyera nolwekyo omuntu wonna jangu sawa 9 omuziki kutandika emisana abayimbi batandika misana mpaka gye tujja okukoyera yonna kino kyekivvulo ekigenda okugalawo omwaka guno ensonga eyo yabadde bagimbuuza kituufu nze nga nkola akutanga 2 years nga nkolawo shows ekyo nasemba okukola nagikola kajjansi ekikola kajjansi yasembayo okukolebwa nenganga leero kankole 10 years ezana njogera mikwano gyange abayimbi ne banzikirizaamu bajja kubaawo nga 3 lwaki tezzeeyo kajjansi twakyusaamu ku kifo wali watoniwa mukulu paka tugendeko kutukoleko kuki ekisinga ku kiri